lya mwabirabye then ne lyamagye nalyo mwalirabye. Actually olunaku lwabadde busy nnyo naye tugenda kuba nga tutematema. Abaka parliament eggulo limu bagambye nti tugenda kubeerayo naddala bali ku opposition side tugenda kubeerayo tusobole okulabika nti tuwakanya etteeka lino obutayitawo bugenza okera ku makya nga bakyusiza ekirowoozo nti tuvaayo buuza ku bantu baffe. Bagise Kimbowa? Bagise Kimbowa updates. Abalabi ba Kimbowa updates. Nange nesunze wedda nesunga okubeerako ku mukutu guno naye nebaza Mukama nti ntuuse amanya bampita Pastor William Kintu nga nze negwanyiza entebe y'obwa Lord Mayor mwaka guno ogujja okubanga tuvuganya era kati tuli mu structures structures nebaza abalonzi bange nti banjiriddewo omubiri wawangude mu NRM nempangula obwa Secretary General era nze Secretary General w'ekibiina kya NRM mu Kampala waffe wano e Lubaga. So ekyo nkyebaliza Mukama. Erubaga eno gye mwagobye ono omusajja wa boda 2010 kitata naye kitata akyasobola okujja ku 5 kubanga already ye chairman we NRM ajje waggulu awo sanga anaayitawo naye ngeno wansi wo ate bakugoba wansi no ayita waggulu bamugobye naye abantu banga bakitata abo tebasaana kwera mu bukulembeze. Anti kati democracy byo byakola. Democracy ayina abantu amba alina obutawa mukisa nti kati ate ne bannayuganda bennyini bakkiriza okuleeta abantu bo be baagala era kyova olaba ebintu bidibazigiddwa bw'otunuya abantu abali mu parliament babakozesa kye baagala. Lwaki nti bannayuganda mmwe mwabaleeta batambula na mitwe mpaka mumala omulonda nga byaddala naye ekituufu bamulonda byaddala batuuka eri omutwe gwe negana omweyimirira. So bannayuganda ku luno mulonde ebintu mulonde abantu abensa mulonde abantu nga ddala omutwe gwe ogulaba gunaakola. Kwakati olunaku olwaleero kankubuulire UPDF amendment bill sigamba nti yatandise jjo oba leero babadde batula mu nkiiko tesobola kujja mu parliament nga tebamaze kubagamba bagaago mu bukiiko. Era bonna babadde nga lwakuba nti gavumenti bw'eba erina ebintu byagala okuyisaawo nga biri controversial tewaba budde. Obudde bubaddewo okuva we bagenda mu kooti ne balulinga out ne gundi eyo kooti y'amagye ne bagiyita disciplinary committee ne babagamba okuva ku olwo babadde mu nkiiko nga bajja bateeseza biiru eno bwe bagugubamuko nga bali eri mu nkiiko ne babawa 10 ne bakkiriza kati ate biiru tesobola kutuuka ku mmeeza ne musooka ne bagibasomera ne mugiwuliriza reading negenda mu reading ey'okubiri era babaddeyo mu parliament ne bakkiriza olwajjo nti olwaleero katuddeyo twongere okukola ki okuwuliriza. Babadde mu session wakati nejjukira jjo wabaddewo akakodyo ab'opposition babaddeko mu meeting era kiteeberezebwa nga kigambibwa nti bonna nga bwe babadde mu meeting babongedde million 9 mwezi ab'opposition abeniyale mu baali 10 babo already babadde ku side eri anti abeniyale nabo basinkanye President Museveni eggulo. Yes naye kati waliwo sente ezafulumye kiteeberezebwa nga jjo abamemba bano okugenda okutuula babadde bagenze gabana mu nyabo bonna abeeri abagenze wa President ne bano abasigadde bwe bamaze okugabana omunyago leero oluze kye baateesezzaako kye bakoze kyennyini kubanga already babadde bagaye tugende kati olwaleero kati kankubuulire bwe mutuula mu parliament muba muleese mitwe wadde bali babasinga obungi muyimirire mwogere ensonga bwe munaaba kyetaagisa okujulira kwe munayimirira. So ekyandibadde kikola statement babaka bano okusigala mu parliament newankubadde bali bandi basinza amaanyi numbers ne bakukusa ekintu ne bakiyisaawo bano bandirabye nti abakulembeze baddala olaba Honorable Kyagulanyi we yajja luli kuba member of parliament yalamerako yasangawo gikwatako n'alwana n'agambe nedda
tekijja kuyita eyo biru tejja kuyita so newe mubako ngema mwagadde ogenda mu challenge mu court muba ne stand kubanga era waliwo ko biru yali yagala okuyita Honorable Ken Lukyamuzi oyo yayimirira mu parliament n'awanika omukono n'agamba speaker tetuwera ko kasite kola ki teweera speaker n'amuyisaamu olugaayo n'atafaayo bwe bagenda mu kooti kye yayimirirako bwe bujulizi bonna bwe bayimirirako ate abadipiko be baloopa n'okuloopa nga sipi tebirinamu okitegeera bayimirira okwo biru ne bagisazaamu kakati bano babadde balina kuwakanya nga bareasoninga so si kutuuka wakati becyange kyange ng'ate twategedde jjo nti babawadde ssente obaweera buzannyo gwe njagala weegendereze nnyo biru olwaleero zibadde biru meka biri zombi ziyise kyokka eno eya political parties amendment bill ebadde ekubira ddala ebakwatako nnyo nga bwe okiwulira ebadde ekwatira ddala ku opposition naye wadde ne NRM egikwatako kubanga Honorable Nakutu we yabadde agipresentinga yagambye nti pate zonna ezibadde tezikiika nga tokiika mu iPod teteekeddwa kufuna wadde 10 kale ate abanupo babadde batugamba nti tebafuna bo sente za iPod kubanga tebagyetabaamu naye ate sente zibadde zikola ki zijja kati etteeka lino libakutte NRM yo yennyini ndabye Jimakena ng'agamba nti NRM bwe yafuuka ssentebe waayo emyaka ena tebatuulanga mu lutuula na lumu no baatuula kuba pulezidenti alinako yabatuuza baatuula Jimakena yadayogera ate yaliko ssentebe waayo baatuula balina olukiiko lwe baatuulamu bagundi bennyini ne beekyanga abagundi FDC ne yeekyanga negamba tetugenda kukola ki tetugenda kutuula nanti bo kati abenyale mbabadde batuula nga bo ate badde batuulira wa okitegeera akena member kwa iPod tayitibwangako nanti kakati ekizibu kibaddewa nti gundi abadde bafuna ssente aba opposition nga babawa ssente oza iPod kati Nakuti yakugambye nti nedda buli abadde taparticipatinga osobola okuba member naye bw'ogaana okujja okuparticipatinga toweebwa ssente ekyo kimu kakati ate naleeta gundi endala item endala ng'agamba nti ssente zino jjukira NRM ebadde esinga okufuna ssente z'okubanga esinza ababaka abangi naye kati bagambye bw'abadde aliyinga biru yagambye nti essente bwe zijja zitemebwe kyenkanyi bive mu binombo ate NRM n'abakabina n'ekibiina ekitalinaayo mubaka yenna naye nga kyabyabufuzi naye kifune ssente kubanga kiba kirina okutambuza emirimu girina otambula yes ye kati ye kyareadinze kati jjukira bipaasinze ate bano bafulumye ate nga bibakwatako ng'ate bibakwatako kati ate bwe nkugamba nti nno bannayuganda be baakola ensobi okulonda abantu abatalina mitwe gyabwe nga balina be bakolera bwe nkugamba ekyo kino ssennyonyi ne babadde nabo bakufunye zero tebasikowaliza amagezi gaabwe babadde balina kutuula wadde baalidde olwedde biru badde egenda kuyita kubanga be batono naye bagadde babuzebuze bannayuganda ekyo kikyamu kibi kubanga biru zibadde bbiri kati zonna muzirese ziyise wetwogerera kati zimaze okuyita ziyise naye nga ziyise mu bulagajjavu mwozawo tetujja kubeerawo mubaddeko omuwandiisi omu yagamba nti bwe wabeeranga banyigiriza yakirireetinga ku bannamawulire nti bw'obeeranga nga waliwo oludda olunyigirizibwa n'otalwegattako ate era n'otalaga wawoogwa obeera definitely weegasse kwanyigiriza kati bano bennyini kati mu bano muddidde etteeka erijja mulimanyi ligenda kunyigiriza muli awo mubuzaabuza temuwaddeyo sitandi yammwe abaana bamwe bali mu makomera kati kyoba okola kituufu ligenda kuyita nejjamu obuwaayiro obunyigiriza abaki abaana bo Ssennyonyi ne banno yimirira mu palamenti ogambe kino na kino mukigiye mutukkirize etteeka liyite oli looya mpuuga looya balooya bali mu palamenti bangi mugambe nti akawaayiro kano ne kano wadde mwatuwadde ssente
neko mukajjemu ne kano mukajjemu akengoye mukajjemu kubanga kati oyambadde green kati wano oli mu magye etteeka ligamba kubanga tewali tteeka ligamba nti engoye zino za magye gwobadde ekyo kimanyi oba bibomboola oba lwa green oba buutu tewali tteeka olina narrative gy'oleese nga almost amateeka gano agayiseewo gakwata butereevu ku bantu bano bo bannyini be balina engoye eziri controversial be badde bakwata n'ebbereeti be balina red ate be badduka be bateesereza yimirira nga Ssenyonyi ogambe nti tewali tteeka liragira nti engoye zino za magye tewaliyo tteeka ensi nyingi zirimu amagye ensi nyingi zirimu engoye tetuna kyali kirabiddwako tekiriyo ebibiina byaffe birina colors ne symbols n'ebifaanaganya gyebiri UPC ne NUP bafaanagana kati kyebaba bakugamba nti olugoye gwe lwoyisazeewo bweba olugazeetinze lukubeko akabonero akakwawula ku kirala kubanga engoye zo ebifaanaganya bingi waliwo ogenda mu twagendanga oba gikyaliyo emyoleso gy'amasomero erugogo ng'osanga amasomero agambadde neve buluga mangi ng'ekibawula baaji kati ekyo kyebakugamba nti gwe bwoba oyagala ekyambalo kino kifuule kikyo kiteekeko akabonero bagazeetinga kabonero si lugoye kubanga n'oyo ajja kulwambala kiringanga nalaba nga edda abasiraamu kyabatawanyanga nga balaba ayambadde ekkanzu gye bayita ey'abasiraamu naye ng'oli aguze ekkanzu n'ajja tewalina ekyawandiikibwa nti ekkanzu eno nti eno y'abasiraamu eno y'abaganda naye ekijawula nti abaganda baateekako akabonero kaabwe nti oyo musajja muganda bw'aba ayambadde bw'ati agenda ku mukolo oba ontegeera n'omusiraamu naye n'akola akake bw'aba ayambadde ekkanzu n'ateekako n'entalabuuso oyo musiraamu ddala oba okitegeera kakati weekityo bwe kiri nti mugazeetinga bubonero naye olw'okuba nti abasajja gavumenti etutwala y'amagye however much nti tuli mu democratic system owekimpatiira simanyi naye nga bwe tuli kakati olw'okuba nti tuli mu gavumenti y'amagye nze muganda wange wadde ndiwo NRM sigenda mukkiriza mukuba miggo nga mpulidde omusajja agambye bwe nkusanga ne baleeti nkusiba ate nga ne baleeti kati ena lembakoleza yero kitege bwe nkusanga ne baleeti emyufu yayogedda specifies kyokka gwe ng'omukisa obadde ogwina mu palamenti owakanye owagambe nti banaffe ffe tukwesa baleeti ekyo kyembadde nkugamba nti Ssenyonyi abadde alina oyimirira n'agamba nti akawayiro ke olw'okuba nti wali tteeka bandize bazambadde n'olwaleero nalaba kugikwatako bajja bambadde ribbon emyufu waliwo yazibajjako era balwana nazo bandibadde batuula wali ne bagamba nti nedda etteeka tetuligaana kubanga naffe twagala emirembe mu ggwanga naye etteeka tewali tteeka likkiriza kugaana muntu kwambala kyayagala kubanga Nike egenda kufulumya olugoye lwa green lulimu ebibomboola gavumenti erina kukwata Nike so terina kukwata muntu wa bulijjo yakkiriza engoye ziyingire mu ggwanga ng'era ba consumers babaani be bantu ba bulijjo nezijjako omusolo nezita mitendera gyonna gyonna egiyingira Uganda kati wano paka mu katale ababaka babadde balina obusobozi bwonna obujjamu akawayiro kubanga engoye ziyingira abasuubuzi bazireeta engatto ziyingira abasuubuzi bazireeta ziyita mitendera gya gavumenti gyonna gyonna URS simanyi UNBS nesooka nezimonitaringa neeraba negamba nti kati wano eno ziyingire lwaki ate oba okwata last consumer okitegedde kyengezazaako okulaga nti babadde n'obujulizi bwonna obujjamu obuwayiro buki obumu kuba kati abaana bano abali mu makomera etteeka lino oliraba nti libasanzeeyo ate nga ababasibisa tebabayambye okitegedde kubanga bano abaana babasiba bakubira bano kampeyini babadde balina okulwana obuwayiro buno bwonna bwe bakimanyi obusiba abaana babugjemu kati etteeka likukwate nga kituufu bakusanze obba okutta ekyefaananyiriza emmundu bakusanze otulugunya abantu nga kitegeerekeka nti ddala kituufu ono akola asangiddwa n'emmundu oba ontegedde
so n'olw'ensonga eyo baganda bange mwenna abanuupu gye muli opposition kati wano ngamba abanuupu baganda bange mukkirize dikiteeta oba mumuyise dikiteeta oba mumuyise munnamagye oba mumuyise muyeekera byonna kyoba omuyise musirikale omusirikale akozesa order President bw'agamba nti nno temuddamu kwambala kyambalo kino liba lifuuse etteeka muganda wange gy'oli yonna kati no kankubuulire ndinayo kali list gye nalingizaamu eriiso eriko abantu 40 ana ne saalabyeko wa DP saalabyeko wa FDC bonna bendaba banuupu lwakuba amannya agamusiga ekyasinze okunshookinga eyawaayo lisiti eyo munnanuupu lukulwe anti awe babasigamu kati ate ekibi nti n'erinnya lya pulezidenti wa nuupu kweriri kubagenda okukwatibwa kati nze nkubuulira bino wammanga singa wayiswa mufumbiro tatta ku bigere n'asigala ng'agenda ku marediyo nga avuma jeno nti bebi nduunya simanyi bikoze bitya nti mutamiivu nkulayirira mu weeks 2 agenda mulaba mu kaduko mufumbiro kubanga erinnya lye lyeri buli gwe bakwata nati nga batiikinga kati ate buli gwe bakwata lina obujulizi bwa video evidence ng'ayogera byayogera oba ng'akola byakola nina ka video ke nalabye nani nabadde ngamba musango kiddala gwe basibye ku Eddie Mutwe nina ka video ke nalabye bali Masaka nga baziika we bakuba munnamawulire Eddie Mutwe teyakuba naye ensobi eruwa munnamawulire yali ayimiridde ne Eddie Mutwe ontegeera Eddie Mutwe na musindika bwati naye ng'alinga akomandinga bali bafuutu soja nti ono mumukoleko musajja watuka ne balyoka jukira basimba layini eno neeno kati ng'alina obbayitamu yagenda obbamalako nga zino ensawo zonna bazijje tayisigaza kintu kimu n'ekimu naye ng'abadde ne kamera abadde n'obuntu bwe kati bwakusibako nti mwanzi byakakadde aba mukyamu evidence wali bagirina kati buli gwe bakwata era bwe bakukwata nga ne bakebera mu videos nga toliimu bebo bowulira nti babasudde simanyi ku stage simanyi bamusuddewa bano basangiza actually bakwata na Eddie Mutwe basudde na kwezo yes kati ekibateesa abo tebalina evidence oba ontegeera kakati awo wensigala nga ndabula muganda wange wa nuupu beeramu protest vote giteeke kuki ku mutima ogambe nti anze ennonda Kyagulanyi siina mulala oba ontegeera omanye ekigendererwa ekiri emabega w'ekigambo protest vote kuwakanya kulonda teri gavumenti egenda kukkiriza nga yeetaddewo ekintu kyayo nti tulina okulonda oba bituufu oba si bituufu etaddewo nti okulonda weekuki weekuli kati ate gw'ogamba oprotestinga obiwakanye kakati mu kaseera kano oli mu kulaga abantu nti anti protest vote fe tugenda kutuuka wali tulonde nga tuteekeddwa okulonda naye kiri emabega protest vote olwaleero ku evidence gye tulina waliwo eggwanga nga Sweden oyina okulonda oba oyagala oba tokola ki oba toyagala okulonda kwa mpaka okategeera kati mu Uganda baba bataddewo tteeka nti bannaye democratically tulina okulonda buki biki kati gwe nojja n'ogamba nti teri kulonda tukuwakanya kati ekigendererwa mu kyo kiriki nti kirabika Kyagulanyi alinze ku nnaku ezisembayo ayanjula ensonga yentuufu nga bwe kiri ewa Sweden kubanga evidence tugirina kye Sweden woba oyagala nga toyagala be baleese tobaagala kikyokola ojja n'akalulu ojja n'ofuna akalulu wali either n'okatta n'otiikinga abapresidenti bameka baba bamemba ba parliament bameka naye ng'oparticipatinze kuparticipatinga kwa mpaka you have to participate because this is a vote now you protest you deny or you ogana okulonda how you either destroy the vote or you don't put anything gwe n'okazinga n'okasula mu box okategedde kati gavumenti
kyekukwata kubanga obozizza omusango ogw'okugaana bannayuganda oba baganye eddembe lyabwe ery'okulonda oziyizza eddembe lya bannayuganda okulonda oba ontegeera omanyi lwaki Obote ng'amaze okuwaŋŋanguka yafuna Andrew Mwenda munnamawulire oba omumanyi yafuna omukisa n'agenda n'amu-interviewinga n'amubuuza nti naye mu byonna bino kiki ewejjusa ky'otaakola President Museveni okubanga ye president w'eggwanga olwaleero. Obote yayogera ekintu kituufu kirungi yagamba bwe twali tugenda mu kalulu Museveni yagamba nti singa mutubba mu kalulu kano nze ŋŋenda mu nsiko. Essaawa yali akoze omusango alangiridde olutalo oba ontegedde essaawa eyo ye Obote agamba we nalina omukwatira there and then ne muteeka mu kkomera kyesaakola kyennagayaalirira era olwaleero kyeyava amukuba kati nange wadde ndiwa NRM naye poliisi buli weeremu okukola omulimu gwayo mu budde obutuufu evumaganya ekibiina kyaffe nti kati olwaleero bakwata abaana kituufu nga balina emisango kati nabbosa omusango gwaliko okimanyi nti gwa treason Mityana okimanyi nti ogwo omusango gwa treason tosobola kgenda no hijacking essomero ly'abaana abato n'otandika bagamba nti omuntu bw'ati mumuboole kubanga atta abantu mutemu ng'obyogera ku kamera oba ontegeera naye ng'obigamba generation eno ento obanga ayagala okuleeta genocide mu bbanga eritali lyawala kubanga abaana bwe baba n'emyaka 7 bwe batuukira mu youth time ekintu kino kiba kibali mutwe nti omusajja abadde ku bukulembeze ye yatta baganda baffe yabadde atta bataata baffe yabadde atta abantu oba okoze oba osimbye ejje nga lya Palestine na Isirairi tebali kwatagana kati ekyo oyo omwana nabbosa yalina kwatibwawo from there and then naye kati bw'omala ebbanga lino n'omukwata leero balabira ddala nga ffe ab'NRM ffe tuli mu kukwata abantu oba okitegeera so gavumenti awo ngisaba etereezeewo njagala okubuuza ekibuuzo kino lwaki ababaka ba paalamenti yaffe bava okudda ku mateeka agandibadde gaganyulwa abantu ne beesiba ennyo ku mateeka aganyigiriza abantu kanyongero kitangaazamu nti paalamenti ebaddewo emyaka 5 njogera ku kisanja kino ekye-11 naye bintu bingi oba olyayo byandibadde biganyulwa abantu bibandibadde bateesaako naye ogenda okulaba amateeka nga gebaleese ng'olaba nga tegalina abantu bagafuniramu okujjako okubanyika biba kiva ku kyekyo bantu banyumira nnyo okulaba nga abantu abe bali mu mbeera ya kunyigirizibwa kulonda abantu ba kiboggwe amateeka ga minimum wage gye gali tegakoneddwako ebintu ebyabasuubuzi bibaddewo abasuubuzi basobole ne batuuse n'okuva mu bizinesi tewali teeka lize kubalungamya pulezidenti yabafera jjuzaawo n'abagamba ngenda basinkana ne bakola bambi enkuŋŋaana ne batuula ekkolo ne bamulinda n'ajja n'ayita abamu ku bakulembeze baabwe n'abatwala entebe tewali kyavaayo amateeka agandibadde gakola ku nsonga ezo tegavaayo naye leero omuwulira kooti y'amagye omuwulira IC waliwo nalaba eryansaleko eryaleeta erya IT simanyi IT computer misuse eryo lyayita era kyovulaba batiktokers bangi babasiba naye waliwo amateeka golaba nga singa lyeribalize liyamba ku bannansi ezo okufuna ssente okuva mu mbeera embi naye gano galumanyo era gano ge basinga oteekako ennyamanyirwa anti kati ekizibu ekiriwo kikiri kye twayogeddeko nti abali mu paalamenti bafaanana batya kati bwe banga bajja ab'NRM bo bawulira mukama waabwe kyabagamba kye bajja okugenderako kati omulimu gwa leader of opposition gwegwo nti tutebolinga ebbiirwa eno bannange esobole okuyamba abantu nti omunnayuganda abeererwa kiri nga house girl bw'abanga Saudi Arabia afuna kakadde oba 900 leke Uganda kale ku mbeera yaffe afune nga 3 3
naye olwaleero kati bwe mbuuza leader of opposition waffe teeka kiri yali atadde ku ntebo tewali. Leader waffe of opposition ekizibu kyalina obukiiko bungi obutuula bwagaana okukola ki okugendamu kolagana nabwo. Waliwo etteeka omukulu Mpuuga lyabadde ayagala okuleeta ng'abagamba, in fact yali akyaliyo n'abagamba Museveni tumuteeke ku nninga tuleete obuwaayiro obukyusa mu nteekateeka z'ebyokulonda. Era nti baali muwambyeko lero banyigiriza mu byennakooti. Anti lye banyigiriza anti kakati anti okitegeera naye lino opposition yebadde ino dikola ki okulitembeeta erireete kakati badda mu kwerumaaluma. Gwe kakati gwe bwe nkubuuza kiki ekiganye FDC okusigala mu okwegatta PPF okusigala wali okujjawo obugulu bwe balina nekiddamu kubanga already mulina ba substantial leaders. Obontegera Semuju wali, Lukwago wali, Undi wali, abali substantial. Ne basalawo beyuza. Mweyuzaamu. Bw'onoonyereza ekirya National Unity Platform neba nga abantu abensa be bali mu kuva mu kibiina. Ondabira ddala nga waliwo ekizibu mu ggwanga. Kubanga bwe twebuuza Mpuuga be basajja abasobola oyimirira n'ayogera ensonga. Wadde opposition wadde NRM be bangi mu parliament naye ensonga yo neewulirwa era neeteesebwako omugjeewo. Essaawa eno Sseggona tali steady. Tamanyikirwa waagwa. Bamukubisa bamufulumye essaawa yonna. Naye nga kati yeroya omugu bw'otunuulira n'ogamba nti ye Sseggona baba ayimiridde mu nsonga etambula. Looyo omulala bamukuba ne bamuggyamu Kanso Nsubuga owa Buganda First. Oyo bamukuba ne bamukasuka ebbali. Bano benkugamba bonna abasajja b'amaanyi. Bw'otunuulira Jeno Bigirwa wali ng'ali mu Nuupu wali tolaba nnyo maanyi ge na busobozi bwe na kutegeera kwe. Naye olwaleero bamukuba ne bamufulumya. Bamaze omufulumya kati tulaba nti Jeno Bigirwa musajja wa magezi wa maanyi bw'atyo. Kakati kye neebuuza ekiri abakulembeze bwe batyo. Muwanga Kivumbi ono ye tebamukubye nti bamufulumye. Bamuwadde omuguwa ne bamugamba weeteeke mu bulago. N'agweteekamu olwaleero mu constituency ye bamukubye empi. Bamugamba tolina ky'otukolera. Okitegeera? Omuntu wa wansi waatukira okugamba nti kati oba twekuba tukole ki? Twekube. Kitegeeza gwe omubaka gwe bakugobye wekka mu Nuupu kwegamba bakoze ekintu ekitaliiyo ne bakugoba mu magezi ky'obadde tomanyi. Kagombe akyalina ne office mu kitebe kya Nuupu bamusenza luti. Bwe tutunuulira omukulu Kibalama ne Joyce Baagala gwe batunuuliraga amapesa singa gabadde weegali tegakola mu Nuupu g'amaanyi. Naye kati ogasambye ogakubye ettale. Kati tetugenda kuvunaana Nuupu yokka. Naye tunuulira ne ebiri mu DP. Kiri mu DP. Ne mu NRM. Tunuulire nekiri mu NRM. Olaba nalabye Ssekikuba alwanagana nani ne Museyi Kuteesa. Naye nga bonna NRM president abatudde wali maaso. Era ekyo yakola yaddukawo Buddusi. Yagamba abalaalo sigenda basobola. Kuba bajjayo kati emiggo sibakube masasi. Ebiddako okugukira mu yagamba bigwe enkoto. Nadduka emisinde. Oba otegeera. Kakati olaba kati waliwo president egwenda bayagala okujja ono abadde MP wa Kampala. Nsereko. Naye Nsereko oyo omulaba nze buli we mutunuulira bwenti. Okimanyi asobola okuzuzumbya President Museveni. Nsereko. Olw'obuno obuvuyo buli mu NRM. Anti wuliriza. Bajja genda mu kalulu. Bino NRM byekola vulugu nga tebali organized yakuŋŋaanya obujulizi. Ontegeera? Bw'amala okuŋŋaanya obujulizi bwe nti okulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya. Generation of okwekibiina. Kwonna. Abaana abakwatibwa ku luli bakyali mu komera bagenda kwongerako abalala. Kale kakati banaffe aba earth engineers abakutegeeza
nti balese obuuma babuyita bu perimeter protection beam sensors buno buyambako mu kukola amaloboozi okwata amaloboozi singa omuntu aba ayingiridde ekifo kyo ennyumba yo edduuka lyo wosuza motoka olina washing bay olina night parking singa omuntu asemberera ekifo ekyo kakati kana akantu kagenda kukola kuteekako alamu kagenda kukaaba adduke yekka emisinde ne wonooba toliiwo yonna eno gy'osinzidde oba oli ku mulimu kajja kuba nkakubira essimu esystem bagikolanga ekkubira essimu bwe bagiconnectinga n'essimu yo ekkubira essimu n'obeerako ky'otaasa mu budde obwo n'obaako engeri gy'otaasataasaamu kwegamba osobola okukubira abaliraanye ewaawo nti waliwo kino kyenengera ewange oba kyempulidde ewange osobola okukubira banneighbours nti banne waliwo kino nakino mu ntaase naye nga kajja kuba alamu kayambeko abantu kati bavudde mu mbeera eyo okugobagana n'ababbi teekawo obuntu obwo babukola nga bwansanyusiza nnyo nti bakasimba mu lujja bakasimba ku kikomera ku kisenge ku geeti just ku muntu kutuuka butuusi mu yadi 10 nekatandika okwalatinga n'ennyumba tasobola gituukako kuba akateeka eno mu lujja mu compound ku geeti wawa babayita ba earth engineers basangibwa Wandegeya ne bw'aba nga ayagadde kuyita manju ababbi beefuula abagezi nti sijja kuyita ku geeti kambuukire yonna gy'abuukidde ko kajja kuba kasensizidda nti waliwo ayiseewo atali waawa kamukubira enduulu mpaka lw'onojja mu mukwate wanaaba tayagadde kudduka so awo tuli nga bye mubulabo obuntu obwo mu mabbalibbali awo bwe bufaanana n'obusinga ku obwo bannaffe aba earth engineers babutuusiza mu ggwanga mwebuli ate nga tebaseera kikwasa nnyo ensonyi okubanga bagenda kubba emmotoka yo ya miliyoni 7 ya miliyoni 5 ogisuzawo mu lujja zisulawo 2 neya mukyalawo nga tolina kantu kano akagenda okuyambako singa oba tokalina ne bagitwala ogenda kunenyezaana ate nga obuntu buno bwa ssente ntono bannaffe babuleese babuyita perimeter protection beam sensor babulese webuli mu bungi nnyo mubakozese namba esimu ye gikubeko kubira mwami Ntege mwogere naye akubulire engeri babu installinga engeri bukola mu system ye ekoleta ku simu yo ekoletya wona woli ajja kubanga akutuukako akubulire ki ekyokola bajja kubuteeka mu nnyumba yo ajja kusimba eno n'eno nnyumba esigale ngeri wakati kwegambe enyumba oberengo etadeko ekikomere ekirala okuva ku kino kiwazimba ekya buloka ate ogiteeka ekikomere ekirala nga tere muntu asobola ku accessinga kifo ekyo sibula abantu baffe yes kubanga ngeri gye ngenda ku bwa Lord Mayor Kampala njagala atambulire ku system ezo digital system technology wetuli okuuma ekibuga olina okuba ne system zino abantu balina ebizimbe mu kibuga biriko amaduuka g'abantu tekuli cameras amaduuka lukaaga nga tekuli kamera tekuli sensors zino bweziti so tugenda njagala tukumunnesige bannayuganda mumpe ekibuga ngenda kikola kubanga nze ogwange kuperereza muzeeyi nti muzeeyi kino kyekiri ku mutindo kino kyekiri ku mutendera twagala ekibuga kyaffe kifaanane bwe kiti kino kyekiri ku mutindo ne mulonda abantu bakadde bakulu tebamanyi kyakola tebali exposed bagwako dda atoyagala ekibuga kimase nga Dubai tekijja soboka wabula tumulonde ffe abasajja abali exposed tutereze ekibuga kyaffe mukama wange bwe naaba nkomawo ngenda kukola ku research kubanga batugamba nti tewali ddagala mu Uganda mu malwaliro gaffe tewali ddagala naye ate bwe nkola research eri ku drug authority eddagala dingi nga lyonna lizze nga lya Uganda era nga lya bwereere kati bwe tunaaba tuzze njagala ompeeyo omwaganya ku research gye ngenda okukola then nkomewo eddagala lifiirawa so kyenjagala okukola amanya Pastor William Kintu Lord Mayor to be banna embeegayiridde abeeniale mutugenda